waliwo tutobudde okumanya lwaki Uganda nga tenaba kuba Uganda oba Buganda bali bagita batya wakitwalako obudde wali agadde nkisomesa abali mu budde mu nsi z'enjawulo tusomese kubanga nange nja kwetwalira mu ndimu abatamanyi so no mu ntandikwa abantu abakulu b'amatwale nga abazungu tebannajja kutwala matwale abaddugavu nabo batwalanga amatwale tulina gye bayita black Somalians from Egypt the first Muganda is called Kintu nga Kintu tanaba kujja wano waliwo abasooka we bayitanga Babantu abasoboka mu Ethiopia akatundu ke bayita Gala Uganda nga tenaba kuba Uganda oba Buganda bali bagiyita Muwawa okakute bulungi bali bagiyita Muwawa so ekigambo Buganda kyava mu Buganda bwanku Kabaka Bemba bwatuula ku ntebe yali tazaala Hati kabaka ate yali mukambwe nnyo waliwo olugero bayita sebbotoboto emabega yalidde ensangi baba sinalya ensangi ndowooza omanyiwo weewo wano we tutudde bayitawo kyengera nga tewonna bakutuumibwa linnya kyengera bayitanga oluzira mandwa oba lutamandwa ku lusozi waggulu we basamira ndowooza wali okwokulidde omanyiwera kuva ddanga wabeerawo ewa mugwanya owali ng'omulangira azalibwa mugwanya so ekigambo kyengera kabaka bamutimbira amatooke ng'ate ewalala waguddeyo enjala matooke gayengera nga tanaba kutuuka kuyitawo bw'ayitawo yasanga naga nti eno muli ku kyengera ne kabaka agaye nti wano waffe ki kyengera ngera ku ndagaano enkadde ya 1600 mu lukaaga tontabalanga siri kutabalanga kabaka we bamubuuliza mu y'olwenda nti ate abo baki n'abaga nti abo bazze bazunga abakopi ne badde ne bagandi kabaka agambye abazungu bazze ne tubayita abaki bakomawo ogwokubiri bagane ate kabaka bakomyewo abazungu bwe watugamba mubadde mwogera ku kinti atubadde tetwogera abo babadde bangereza buki bogereza abakopi ne badde ne bagandi akabaka agambye abazungu ku luno bazze n'abaki n'abangereza obofuna bulungi kati bwe batwalanga abakyala eri ewaabwe bababuuza nga naye mugendanga kukola ki abakyala ne baga nti feno tubeera tugenze balooza balina waliyo emirimu eri bali bamalaya tuwe naye nti bali bava Bulaaya era okuva n'olwalebo oli kibuuza omuntu ajja kuga nti gundi yagenda ebuki ebulaaya ate era ogenda okulaba nga bwakomawo enneeyisa gye yali yeeyisa twasiba bikooyi ng'era yakyukamu eringa yabuki yabwamala ya Bulaaya gye muyita ebulaaya kati ndoozaako kakutte Bungereza baatugerezanga abazungu bajja bazunga ewaabwe tuyitayo Bulaaya mwana waawo n'omwana gwendabirira gwe nnyamba abawange nantirode olusajja n'abanja swali pekedo na muombe Mungu swali wachani womba na siku moja Buterevu amugamba mutya muli mutya yonna gye musinzidde okubeera nga mutulaba nze owakabi wamwe Abiking Uganda era nga mbaniriza nnyo yonna gye musinzidde okubeera nga mutulaba weekend ebadde yakabi nnyo wiki eno tulinamu mwana muwala awo Kyemutayi yatuleetedde omudaali gwa golodi ate n'olwaliro nnyini luno Kyeputengayi amanya ga bannaye naye ate tukubyeko golodi awo kale kugamba kyakabi nnyo bino bitwala eggwanga lyaffe maaso era byongera okusitula erinnya Uganda ensi endala nezongera okututegeera ate nezongera okutukubagana atakitegedde nezongera okututya so mbaniriza nnyo baganda bange abasinziire Dubai abasinziira mu nsi ez'enjawulo okubeera nga mutulaba emabegakaawo nabaleetera omusajja owakabye ennyo mwenna gwe mwagala naye Abiking omusajja oyo mukomyewo omusajja mukomyewo nabagamba ffe tuvumbula abantu abatali nnyo mu kamera bemutalabalaba nnyo tetubaleetera kale nabo bakabi era we tufuna chance tujja baleeta bakamiliyoni babebekulu n'abantu abalala bangi nnyo naye lwaleero nkomezaawo omusajja w'ennyukuta gwe mwakazaako erya nnyukuta ke omusajja owakabi Prince Ambassodor muganda wange Segawa ekataawo omusajja ono wamwagala nnyo awaliwo omusajja awo yali kanyama wano ng'atubawunsinga bubi nnyo ni Mubaraka mu phase 1 bao ali musajja muzibu nnyo ng'akwasaganya ensonga za security yalaba Ambassodor n'agamba musajja wange mundabire
omusajja obubaka mubutuusizaako wamu ne baganda bange abalala mwenna abatulaba abasubscribinga wamu n'abasharinga story zaffe kyemukola kyakabi nnyo tozaayo z'abaddusi baffe abasobodde okubeera nga batukolera ebyakabi ebiringa ng'ebyo kale negataako olwaleero tugenda kunyumyamu ne Prince Ambassador era nga bulijjo agenda kubaako ennyukuta oba leero agenda tusomesa A oba P oba C oba D omanyi ye nannyini nnyukuta tukitwale nti ye nannyini alphabetical order agivuga lwakuba tetwatandikira ku A yatusookeza eno wansi twatandikira ku K ne tusoma ne yali ne P so olwaleero ndi naye kasooka tweyanjulire atubuuzeeko then ate tunyumyemuko naye omukulu nkwaniriza nnyo nange nsanyuse mugamba ki omanyi oli musajja MC so nze bwemba nga bwe nkumanyi olwaleero njagala kikyukemu njagala weeyanjule nga Prince Ambassador gwe mmanyi era omusajja yeetengeredde omusajja atali mutiitiizi yaman wagamba oyagala tekamu vibe introduction ni amanya neddoboozi bampita Prince Ambassador most wanted bad news 100%. Kyemmanyi bwe njogera bwe nti abasinga obungi baba bamanyi baba bategera kyentegeeza ngera bw'obagambye nti oli omanyi omusajja MC ali serious njagala obbalamusaako mikwano gyange abalaba Biking abascribinga ne mulaba kwa Biki Uganda abali ebule nebweya wonna sijja kugamba nti side eno neeri kubanze simanyi muli luddawa oba mulaba Mpya amanya gange amatuufu gegonze Prince Ambassador Uganda yonna gemanyi nendoza ku mulundi guli nababuliraga ekikama matuufu kandi wabeerayo n'abankubirakawo ne banga oli muganda wange ebyadda ne bagaya kyekituufu bwe kityo kikola ki bwe kityo bwe kiri nze Prince Ambassador myaka gyange egyedda ngera bwe nabagamba nze nayogeranga President Museveni abantu abasinga obungi obukodyo ne babunona nze njogeranga Kiza Besigye abantu ne babunona nze njogeranga omugenzi Sebaana abantu obukodyo ne babunona so olwaleero nera nkomyewo omulundi ogwokubiri tusobole okweyongera okunyumyamu ne Abike okitegeera ekitegeeza bw'otunuulira abasajja nga waliwo n'agegenya President Museveni waliwo Amoti awo yagegenya ku Sebaana biki ekitegeeza comedy ono ate ono gw'omu ku basajja bamutandikawo exactly kubanga natandika comedy banga ddene nga bwe nagamba kyenzijukira nti nze nasooka okwogera nga President Museveni ku bbaala gye baali bayita Hollywood Makindi eyo natandika okwogera nga President Museveni omugenzi Pade yaliwo kyamusanyusa nnyo naye nagenda okuddamu omulaba ng'atandise okola ki okugegenya President Museveni kyanyongera okubeera ow'amaanyi ne ŋŋamba nange nina abantu abasobola okunona waaka wange ne bamukozesa ate n'abafuula ekyenjawulo embeera eyo kuyisa etya ennyumira olw'ensonga nti omuntu ajja ewaka nayo nze kyemba sisobodde kulaga balala ate ye n'akibalaga oluusi n'abanga gwe mukisa gwe n'akiyitirako n'akifunirako oluusi n'azimba erinnya n'azaala n'abaana nga bamanyi ye kiba kirungi nnyo ekintu ng'ekyo kale ebiseera ebisinga nali nga saagala kyogerako nnyo mpaka lwe wajja noŋŋa nti Ambassador wali badde oyogera ku kintu kino abantu ne bakola ki ne bakimanya yes bw'oba oyogera okwogeza President Museveni omuntu alaba njagala agezeeko okunyumirirwa interview eno sooka otuweemu soke Abanyayuganda abantu abanjagala era okubategeeza mbaagala amashoringi ensonga za korona bijja kuggwa okay oye Prince Ambassador bwe tudda wali mu mboozi mbadde ngifolowinga bulungi nnyo watugambye wayogerako ko nga Besigye ate ebiseera ebyo yaliwo omusajja w'amaanyi nnyo tuweemu nawo Bannayuganda banefudisi bannange nawankubadde ng'omusajja yagaana ogenda ajja genda ensonga eza neesimbyawo omusolo nga gwereeze ku bibereete ku mafuta njagala gusala ab'e Masaka mulina omukisa mujja mulaba nga agenda ajayita Masaka exactly oyo Prince Ambassador Prince embeera egambe nti okuva twakuleka twasembayo nga tuva mu ghetto wali nabbingo watutwalako embeera ebadde eti okuva twagenda mbeera tebadde mbi yasaaki ngera bwe mmanyi nti kati tuli mu mbeera ya bulwadde covid ngera bwe nagamba nti kati ffe wano Uganda tetukyabuyita bulwadde ffe twaluno lutalo
tuli mu lutalo kubanga bokera ku machano ganti abaana tebajja kusoma abanadini tebajja kusazisa oba okusabisa abakozi mubeere waka temugezaako okwegatta wamu oba okukwata munno mu ngalo oluluba lutalo lwennyini amakanisa ne geggala amasomero ne gaggala mizikiti ne giggalwa olulubeera lutalo kubanga omuntu wotukira okubeera nga tojja kugenda kusinza ku Mukama Katonda so nga ate Mukama Katonda yatuwa buli kimu kati boga nti buli muntu amusabire ewuwe waka ate nga waliwo munadini aga nti mbwe twekuŋŋaanye wamu esala ne ziba nga ziyitamu Katonda yangu otuwulira kati ne wabawo bulekyega nedda sabira wakaawo kitegeeza nti luno lutalo si bulwadde kale embeera si nnungi nnyo asaki okutwaliza awamu mu ggwanga lyaffe lino Uganda kuba twawulidde nga dokita atugamba nti mukyali ku phase 2 naye ate waliwo ne phase 3 ejja kati tuli mu bunkenke so embeera si nnungi nnyo twaliza awamu abike yesebo embeera eno obulwadde bubaddewo ate era bukyaliwo bwaddala nze ndi omu kwabo abaali babufunyeeko naye ate ti nasinga okwetegereza kwe kutya okuli mu bantu nti abantu abasinga ekisinga okubatwala kutya naye ate oba totidde n'ofuna eddagala mu budde n'onywa amazzi omubiri n'ogukeepinga nga ogukozesa ate tebulina nnyo kyamaanyi kyebuyinza kukosaako obulwadde buno olina omuntu gw'omanyi gwe baali bukutteko oba gwe oba omuntu omulala yenna yenna abantu baffe bangi abamu bafudde abalala ngera bogenne bwali bukutteko nange bwankwatako ne tebwampisa bubi nnyo asaki apozi kyenyinza okwewuunya ennyo ye bantu baffe ne government kuba president wasembeyo okwogera mu kiwulidde the people sanitize their homes bewe sanitize waka ekitegeeza alinga kkiriza nti walagi aziyiza kuki ku covid abantu abaga nti banywere waki naye I don't want someone nga baguddewo amaki amabaala kati ekinewunyisa kale right now bye bintu ebibadde bigambibwa mu ggwanga Uganda nti si bya mugaso ng'abantu essaawa eno oba bimenya amateeka ng'abantu essaawa eno bibakozesa mufumbe ebikola by'enjaga munywe covid ajjajjira bwati munywe nnyo walagi okitegeera kyentegeeza so yembeera gye tulimu eyo eyesebo njagala olwaleero emboozi yayo egenda kuba etambula kasavu kanyama njagala twogere ku bintu ebimu ebibadde bivumirirwa ng'omuntu bamusanga ng'alina yika namba ng'asimbyeko enjaga nga newaba badde tagitunda bantu kuginywa kugifuuwa mu mukka ng'abagiwa enkoko poliisi egikwata n'egyokya ekintu kino kyogerako ki ekintu kino nze nzijukira President Museveni we yagira mu buyinza ng'enjaga we bakwata nayo bakusiba emyaka nga 7 n'ekitegeeza President we yagira mu buyinza yali amaze okuzuula nti enjaga eno eyina kyekola ki olwaleero we bakwata nga onywa enjaga si musango muze bagamba wayiga omuze omubi ogwokozesa ebiki ebiragalalagala era olwaleero obwo otunulira ennyo mu ghetto n'ewalala akyafuuka kintu kyakuzannyisa oba otegera bulungi kati waliwo nzijukirako emabegaawo Kayihura nga akyali IGP yagikwatako n'agenda mu kigo basista n'abakwata ne bamukubira amasimu ne bamunyonyola tokiddangamu ekyo lyoddagala oyagala Uganda batandiko tuseera eddagala kubanga kyemmanyi ekola caliform bwe babanga Uganda tetugirimange era temugikozesa bagamba Uganda bajja giseera caliform kubanga bogenda mudwa ne bakubuza okozesa enjaga caliform bakuba mungi otegeera bulungi kubanga gwo bulijjo beera weekuba caliform kitegeeza nakuba omutono ojja kuba tokola ki towulira kati nze ndowooza nti ebintu ebyo byatuuka ekiseera ne bifuuka bya bulijjo kubanga waliwo abayimbi abaze babiyimbako nga bawaana biwaane oluvannyuma ne badda emabega ne bawaana ne baga nti ane temubikola tobikola nga nze naye tetubalabangako we bagudde eddalu so kyendowooza nti birabika gavumenti yakkiriza abantu babikozese mu mbeera entuufu okay kakati tukyagerera mu maaso nyongera okutegeeza gwe atulaba programu eno eteekebwamu ssente aba Cash Uganda Limited Cash Uganda Limited eri Wakaliga kusekabaka road awo kyamiraawo n'osobola okubeera ng'obatuukako abantu bano bakola ku nsonga z'okutwala abantu ebweru aneoba oli bweru naye ng'obunjagala oveewo odde mu nsi endala bakikolako waliwo ne muganda wange omukulu Gordon Mpya wano ekyengera wennyininyini naye y'omu kubateeka mu programu eno ssente ng'omukulu ono ye mwangu wakufuna olujja mu kyengera
obuuza bubuuza Gordon phone repair baba bakutuusaawo fenna yakwasaganya ku nsonga zaffe ez'amasimu kabeera Ambassodor naye akakenga kacyankalanyemu era agaba Gordon tukoze tutya omusajja atalina buzibu akola ne ku kibanja mpola gwe kasobeera omwesigwa omanya abantu bafuuka nabo abazibuzibu tukyagerera maaso kakati Ambassodor olwaleero nnyukuta yafuuse nnyukuta ku mutimbagano okwo era buli muntu angamba omusajja waffe omuleeta ddi ekintu kino ndaba omanyi mugundi mu kamasi oba mu accountant bagamba ekintu gye kikoma okubeera ne demand production ina okubeera ey'amaanyi ekitegeeza ekintu kino ekyennyukuta kiyinza okuba nga twakitandika ng'ekiyina okukoma ku P ate ng'abantu bayinza okukyetaaga okulaba nga tukyongerayo naye ekirungi nti omutwe oguyina bwe kiri ate talent yiyo gwatula n'abirowooza n'obiwandiika olwaleero tulina kwogera ku nnyukuta ki olwaleero tujja kwogera ku nnyukuta E omulundi ogunaddako tujja kwogera ku nnyukuta E nga bwe nabagamba kubanga abantu batandika okudimaninga nti nnyukuta K yatunyumira nnyo ngera benaga nti K twagirekayo obutundu senga badde baga nti yeeyongereyo naye twaligyongeddeyo neetuuka mpaka oli wagambira ennyukuta y'amaanyi naye bwe baga nti kakati twetaaga atuweeyo ennyukuta endala ennyukuta zo nina nnyingi nnyo era nja bbawa mpaka abike wanaagamba nti awo ekyokubiri njagala okufunayo abantu eyo abawuliriza byenjogera n'ababiraba nga mulimu ababyegomba sifaayo singa nkeera ku makya n'empulira nga naawe osomesezaayo ku nnyukuta kiba kinnyongera amaanyi n'ogamba kangi ye nnyo kubanga nina abantu bengaziyiriza mu mirimu ne mu byenfuna tetulina maanyi gatuuka gye bali ne babiyimba ku mulundi guli nakuyimbira kayimba k'abalwadde tuyita nabo nga Bobi nga Kamiliyoni yayimba Bayuda tuyita nabo ne tukuba kayimba emikwano gy'obulimba gintamye bafana n'akomawo ne mutabani wange naye n'abaako ne kakola ki ne kayozaamu so n'olwekyo abeera eyo mbeera njagala nnyo okoppe ennyukuta E bannamawulire bwatenga mmwe bajournalist bagyesibako nnyo naddala ku mawulire gw'olowooza amawulire gatandikisa nnyukuta ki era somerayo ennyukuta nga 2 agataliiko nfuufu akawungeezi agakagwawo agesigika amasengejje oyinza okwongerako so n'olwekyo obudde tukyalina bungi nnyo obusomese ki ennyukuta nga bwe tusula vibe nalisabye abantu babeere nga ku mukutu ogwo nga balaba abike Uganda kyemanyi ovumbula kyemanyi tebalaba nzenzeka balaba abantu bangi ab'enjawulo olwaliro nabadde mbateekedde nga bwe nabaga nti nze nina abantu benkolagana nabo nga gwe bw'omusanga oga nti ono mulalu nenze nga mulaba ng'akola ki ng'ategeera gwe n'oga nti ono muto nze nga ndaba nga mukulu kubanga ayinza okuba muto mu bumpi oba mu myaka naye ng'omutwe gwe muki omutwe gwe nga mukulu omuntu omukulu onabire kuki endowooza n'entegeera ye muntu omukulu ate neeyisa neeyisa n'ebikolwa kubanga omuganda alina n'olugero olugamba nti togayanga kaamakaaki kaamaka muto okitegeera nasomesaako okwo ku lulimi Oluganda gye bwavaako awo emabega omuntu omu nambuza olina emyaka emeka ne mugamba si mingi nnyo naŋŋamba kijja kitya okubanga omanyi olulimi Oluganda okutuuka ku eyo kyemmanyi nti abantu babeera ku radio ku CBS whatever ne radio zendala tuwangula simanyi biki naye abike wali otuta obudde okumanya lwaki Uganda nga tenaba kuba Uganda oba Buganda bali bagiyita batya wakitwalako obudde wali agadde nkisomesa abali mu budde mu nsi z'enjawulo tusomese kubanga nange nja kwetwalira mu ndimu abatamanyi so no mu ntandikwa abantu abakulu b'amatwale nga abazungu tebannajja kutwala matwale abaddugavu nabo batwalanga amatwale tulina gye bayita black Somalians from Egypt the first Muganda is called Kintu nga Kintu tanaba kujja wano waliwo abasooka we bayitanga Babantu abasoboka mu Ethiopia akatundu ke bayita Gala Uganda nga tenaba kuba Uganda oba Buganda bali bagiyita Muwawa okakute bulungi bali bagiyita Muwawa so ekigambo Buganda kyava mu Buganda bwanku Kabaka Bemba bwatuula ku ntebe yali tazaala ati kabaka ate yali mukambwe nnyo waliwo olugero lwe bayita sebbutobote emabega yalidde ensangi baba
Sinalya nsanje ndowooza omanyiwo weewo. Wano ne we tutudde bayitawo kyengera. Nga tewonna bakutuumibwa linnya kyengera bayitanga oluzira mandwa oba lutta mandwa. Ku lusozi waggulu we basamira ndowooza wali okwokulidde omanyiwera kuva dda nga wabeerawo ewa mugwanya owali ng'omulangira azaalibwa mugwanya. So ekigambo kyengera kabaka bamutimbira amatooke ng'ate ewalala waguddeyo enjala. Matooke gayengera nga tannaba kutuuka kuyitawo. Bw'ayitawo yasanga naga nti eno muli ku kyengera. Ne kabaka agaye nti wano waffe ki kyengera. Ngera ku ndagaano enkadde ya 1600 mu lukaaga tontabalanga siri kutabalanga. Kabaka we bamubuuliza mu y'olwenda nti ate abo baki n'abaga nti abo bazze bazunga. Abakopi ne badde ne baga nti kabaka agambye abazungu bazze ne tubayita abaki. Bakomawo ogwokubiri bagane ate kabaka bakomyewo abazungu bwe watugamba mubadde mwogera ku kinti atubadde tetwogera. Abo babadde bangereza buki bogereza. Abakopi ne badde ne baga nti akabaka agambye abazungu ku luno bazze n'abaki n'abangereza. Obofuna bulungi. Kati bwe batwalanga abakyala eri ewaabwe bababuuza nga naye mugendanga kukola ki? Abakyala ne baga nti feno tubeera tugenze balooza balina waliyo emirimu eri bali bamalaaya tube naye nti bali bava Bulaaya. Era okuva n'olwalebo oli kibuuza omuntu ajja kuga nti gundi yagenda ebuki Bulaaya. Ate era ogenda okulaba nga bw'akomawo enneeyisa gye yali yeeyisa twasiba bikooyi ng'era yakyukamu eringa yabuki yabwamalaaya ya Bulaaya gye muyita Bulaaya. Kati ndowooza ako kakutte Bungereza baatugerezanga. Abazungu bajja bazunga. Ewaabwe tuyitayo Bulaaya. Kakati Obuganda bw'enku buno buvaamu Omuganda butya kubanga omukopi atuuka ekiseera abuuza nti Kabaka Bemba bwe baba bamuggyeko ekyatutte Kabaka Bemba kiriva emabega w'obuki w'Obuganda obwo nga bw'omanyi nti olutalo ku fulonti bateeka bwenku nga babupanze yalinga fulonti kiriva emabega w'Obuganda obwo kyekiriba kyatwala ki w'Obuganda obwo kyekiriba kyatwala Kabaka. Baleeta omuvubuka yali muto nnyo baga nti oyo omwana omuto tasobola kutta Kabaka. Ye yaani gwe bagenda okuwa Obwakabaka. We yayogera amannya abakopi ne bagamba kino nakyo kintuntu. Abakopi era ne badaga nti bagaye Kabaka kintu. Naye Obwakabaka bwa Buganda bufugibwa bammamba. Ate bakintu beddirango. Baganda baddamu ne baga nti muwe omukazi yeddira emmamba bw'alizaala omwana abenga yeddira muziro gwa nnyina. Okuva ku olwo mpaka kati Kabaka yeddira muziro gwaki gwa nnyina. Bwe tuddayo ku nnyoko takke nti oli yali kintu nga Kabaka we ye kisolo. Oba Katikkiro we nga ye kisolo. Kubanga Kabaka ye kintu. Katikkiro ye kisolo. Abaganda babuuza kintu oba kisolo. Tekintu. So ekigambo Buganda kyava mu Buganda bwanku. Nga bamaze okuteekako Black Somalians okuva mu Egypt. We bakugambira nti Obwakabaka bwa Buganda bwazaalibwa Bunyoro. Kubanga baayita Bunyoro bajja n'ebisolo ebirundwa. Wano mu Buganda bakabaka bawo baali bayizzi. Okitegeera bajja n'ebisolo bino naga ndi Abaganda bakabaka bazze n'ebisolo ebikola ki ebirundwa. Taata ndeeta eri ente etali nsibe. Ndeeta eri embuzi ebulaabula. Ndeeta eri erigga ennume y'ekigo. Olulimi Oluganda lukwatenga bulungi. Ono olwekyo olwaleero kanga linako kankusalefu ekirimi ogambye ndeeta eri ente etali nsibe y'ente. Ndeeta eri embuzi ebulaabula y'embuzi. Ndeeta eri erigga ennume y'ekigo kubanga omuntu bwe mukwata n'omuva mbakatira n'omuligga nnume yaki agati yendiga kubanga yo temanyina mu nte otegeera bulungi. So olwaleero njali agadde abantu bantunulire bulungi nti tubeerawo oluusi mu jokes stories oluusi ne twagala abamu ne basoma abamu ne bayiga. Oyinza okuba birala babiwulira ku TV mulala biwulira ku radio naye nga agamba kituufu bwe kityo bwe kiri. Abike gwe omanye ekikajjo lwaki bakiyita ekikajjo? Kati nga bwe tuli wano mu maka gaffe olwaleero we mutusanze mu maka gaffe wano. Edda ekikajjo kyali kimera naye ab'ekika bwe bajja baatuula bangi. Omukyala kyeva asimba akambe mu kibala awo. Enkeera waalo nga yerabirawo akambe enkeera waalo n'atuma omwana n'amugamba mwana wange genda ekikajjo we kyatudde ondeetera akambe. So omwana n'atuuma ekiki
ekikajjo naga bulijjo kino kyekikajjo tulya buli tetumanyi naye ng'ekika kyali kituddewo ddi kyali kituddewo jjo so ne tukiyita ekikajjo we kyatudde we nasimbi akambe genda ekikajjo we kyatudde mu kibala ekyo we nasimbi akambe omwana bwe yatuukawo nagandi bulijjo kino kyekikajjo era ye bwe yamenyako yagandi mukimanyi nti kino kikajjo okuvako ne tukiyita ekiki ekikajjo so olwaleero jala tusome ebintu ebitonotono oba obimanyi oba tobimanyi omukeeka abike gwogumanyi nga tunagenda ku mukeeka atulaba programu eno nagambye eteekebwamu ssente aba cash Uganda Limited esangibwe wakaligaawo wamu n'omukulu Gordon Mpya nagambye buli wendeeta nabagamba ekigambo legend tekiva buvyeri omuntu legacy tumutakula nkole wabula omuntu legacy omuntu akola nkole wabula biki ebikola legacy ebyafaayo byalekawo nti singa ne waba afudde era omuntu omulaja gamba leeta keno najiga ku mugenzi Ambassodor okitegeera so okulekawo legacy kyekikufuula legend kati ebintu bino omusajja byabadde asomesa ate nze mbadde sikola ki sibimanyi bagamba bakiyita batya mu Luganda okutambula kulaba okudda kunyumya so ogenda eri n'osanga omumanyi ate n'osanga ate amukira kakati Ambassodor bali kyansomesa ku mukeeka omukeeka akati omukeeka ngera bw'oyogedde nti okutambula kola ki okudda kunyumya oyo ye yali ate muko omuko yakyalako ebuko ewa mukoddomi we yamuwa omukyala mukoddomi bw'atuukawo n'amwalirawo ekituulwako bw'akituulako nagala muko kino ekituulwako nga nkyagadde kirungi edda babirukanga mu byayi Abaganda kye bayita ekirago babirukanga mu byayi kati bw'akituulako nagala muko kino ekituulwako nga kirungi nkyagadde nanga ne mukobo bo kyagadde kitwale nakizingazinga nakisa ku ggaali nanga ne bino byamwannyinaze bino by'abaana kati bw'atuuka ewaka bamukulisaayo kulikayo ndi nvuddeyo munnange mwanyoka akuweereza bino naawe kojjawo akuweereza bino kino kyo kyange akijjako akiteeka wa emabega w'oluggi omwana agamba taata bino byonna byonna obituwadde ate kiri kyonaga nti ekyo mukiveeko ekyo omukeeka yakimpadde ye Isima yadduka bisenaga taata yaleese omukeeka naye ng'omukeeka yali akikoze eki yali akimuwadde n'olwekyo beera nga kwabike Uganda nja kwongera basomesa olulimi oluki olulimi Oluganda saagala basomesa birala byokka nnyukuta biki njagala obeereko n'ekintu nga obuuza kino lwaki entaana bagiyita entaana ekyo badde okimanyi kati entaana edda abantu bwe baafanga tebabaziikanga omuntu bamulekanga awo kubanga amatwale tegabangako nti wano wange wano wakyanga musenguka nemudde ewalala omunaku temusobola kubiriraana ate muntu awunya ne beeyongerako wa kati omusajja omu yali mugagga ng'alina ebyobulunzi mbuzi nte biki muwala we bwe yafa n'aga nti nze wano sijja kuvaawo ebisolo byange bwe bibeera njagala abasajja ab'amaanyi 100 basime ekinnya nziikemu muwalange buli musajja ngenda muwa ekirabo abantu baakuŋŋaana ne bagamba tugende tulabe ku ekyo kyamagero bwe baatuukawo ne basima ekinnya ne bassaamu muwala we naga ne mwebale nnyo ku kye munkoledde abasimye ebinnya muli bameka nti tuli 40 n'ayita mutabani naga nti buli omu muwe ente emwemu ne wagaba ente 40 abakopi baali mabbali naga nti kyali badde kirungi nange ne banziika mu kinnya eky'entaana ekyo naye naazijjawo so no tugiyita entaana naye nga zaali nte 40 entaana lwaki tunzikira wano olwaleero kubanga baga ebyuma bigwa byokya twandigenze wala esebo bakome wano kabeere kampi tusobole okukomawo omulundi oguddako nga bakyayaaya nga tubasomesa nti embuzi lwaki bweraba emmotoka edduka ente bweraba emmotoka tegiviira embwa bweraba emmotoka egigoba akatatekeka lwaki ente tedda mabega okimanyiiko ente tedda mabega ako nja kanoonyereza woonoddira nja kuba mmaze okukategeera lwaki ente tedda mabega kubanga ente nokimanyi yo weeba esala ate embuzi yeesobola okudda emabega neviira emmotoka naye ente yeesigala egenda mu maaso olugero olwo lwali lw'Abaganda nga bw'olubuuziza katukamaleyo nga bwogenda nti akatalekeka kale ente wetubadde ente emmotoka olugikubira ente emmotoka bw'egikubira eŋŋombe piip ekyusa omuto nebuuza omanja yensonga kitedda mabega kuba yo yasasula egamba omanja nze nasasula esala mpola embuzi olugye piip ega oya manja etandikirawo misende embwa piip egani oyo gwe manja egigoberawo era embwa egoba emmotoka embuzi egidduka ente tegidduka so neyanziza nnyo okunkyalira kabike si buli abakulaba abakwagala obasomere namba y'essimu
abandaba abanjagala nga bangame mukwano gwange Mbalaka n'abalala bangi mweyongera okubanga mundaba n'okunja omusajja awo Segawa Wankima naye muzukulu wa Mugemanganze omusajja yakutegeera nnyo oli yangamba Abi musajja wange oyo Prince mundabire nnyo musajja oyo mutumire kwe Segawa nkutumiddeko nnyo nange nkwagala nnyo nga bwonjagala omanyi kiba kirungi okwagala omuntu akola ki akwagala ngeri gyonjagalamu nange gye nkwagalamu nkutumiddeko nnyo ntwe bali kubeera nga oli kwa BK Uganda ng'era omulaba nnyo ebinyuma nkyayina bingi nnyo nga bwe nesetinga bibulwankubira akasimu nanga nti ogenda kubeerako n'emikwano gyo ku mitimbagano mbeerako enamba yange ney'essimu eri 0756 eri 47 30 88 ye namba yange okwo confident neyanziza nnyo neyanzeege. Okay kale oyo yabadde Prince Ambassador nga bulijjo nsigadde ha BK Uganda mwongere okusubscribinga mwongere okusharinga kakati nabagamba omusajja ono yenja kuba muleeta sijja kumalanga weeks 2 nga simulese mu mwezi je mirundi 2 jajjo kubanga tumufunamu naye njagala tuyige kati bingi nnyo betubadde tutamanyi bulijjo muwana leeta ate kati leero tugenzeeko mu Luganda naffe tulabe tubadde akamwenyu tekatuvaako ankoze ne quiz ku kamera omukulu oyo yabeera ku kamera ekifaananyi yakikwasaganya nalaba nga ate naffe tulabika bulungi nga mba mutulabye mu kamera abo tube tugenda okubanga tubasiibula olunaku olwaleero tujja kukubanga tukomawo ate tutambula mu bifo ebyenjawulo leero tubadde waka luli twali mu ghetto ne tubeerako mu kalitunsi omulundi oguddako ate tugendagendako enakasozi waluja ngambe eyo bayitayo mu Geyeena oguddako tugendagenda kate mu Baloodi Spacious n'ebifo ebirala ebiringa ng'ebyo nze BK Uganda atakumira mpeera bankomire mbere bulungi mweraba.